Wano mu kibuga Kampala Zana we bayita ku Batabata mu Makindi Ssaabagabo we wayita emyalo egy'enjawulo egireeta amazzi okuva mu nsaalu ezitali zimu mu kibuga Kampala olwo nno ne galyoka goolekera ennyanja Nalubaale. Kyokka mu kitundu kye kimu we wali ekifo amazzi gano we gakuŋŋaanira naye nga makyafu ebitagambika galimu ebicupa gatako ne kalondo ow'enjawulo asuubira okubeera ow'obulabe eri obulamu bw'omwana w'omuntu. Mu kifo kino wengwiridde ku baana abali wakati w'emyaka 9 ku 12 bensanze wansi mu mazzi nga bagamba nti bavuba. Bano nno bakka mu bizzi bino ebikyafu ebitagambika ne babaako ebika by'ebyennyanja bye bakwata omuli enkejje, emmale n'ebyennyanja ebirala. Wabula ekisinga okwewuunyisa be baana bano okubbira wansi mu bizzi ebiwunya okufa obufi ne bataayiriza ebyennyanja bino wansi mu mazzi ekintu ekiteeka obulamu bwabwe mu matigga. Bano bwe bandabye nga mbasazeeko wano batandikidde okunneekengera era abamu ku bo bensookeddeko kibadde kizibu okubajjamu omwazi nga bw'owulira. Just kuliko ku kamera, just ddoboozi yokalyokalyo.